byonna byonna ebikolebwa mubimanyi naye lwaki wamimboga mukyala wange kati ewaka takyampa na kitiibwa naye ng'ekyo kiva ku ebyo mwe byemukola ekifo kyange lwaki temumpa ekifo kyange nemuzijja ku bwa defense ebintu byenkoledde ekyalo bino byonna nemulaba kunzijjako ate nga mukimanyi bulungi ekyalo kino tekisobola kutereera ne bwe munaakola mutya nga sinza ali ku bukulembeze bwa defense naye lwaki kubanga munnamawulire mwennyininyini yagizaalanga bulungi neewulirako ddala ng'alanga defense kabembula takyali defense ekifo ekyo kyaweerebwa muleefu naye ddala muleefu omwana yajja ku kyalo kuno okupakasa n'omusenza wano omuwootya ekifo ky'obwa defense kale wakiri waali wadde oba omusajja omukulu newaali wadde kasigo kale nalitegedde nti wampadde ekitiibwa omuntu gwe wazizambire naye nemuteekako ono omwana obwana eyakajja ku kyalo nga mulaba wano yajja okupakasa ne mumuwa ekifo kyange muleefu n'obwa muleefu bwe nti abeere defense mukwano muleefu ya defense nange sikimanyi nti nkiwuliddeko ono olwaleero omwana muleefu yafuye ani avunanyizibwa okulonda ebintu ebyo byaba defense ndowooza oba chairman kati chairman olina kulumba awo ba chairman kubanga nze sisuubira nti omwana waffe Trevor alifuuka chairman kati simanyi nsonga lwaki ebintu ebyo byonna obyogera ekirala toyinza kujja mu maka gange n'ositula eddoboozi nga nze ne mukyala wange tusobodde okuwa obudde ne tujja nga nkulabyemukko nkuwaddemukko ekitiibwa nkulabyemukko obuvunaanyizibwa mwana mboga manyi tolina kyotomanyi naye nze mbadde nzize nga nsaba njogize mu bulungi mwogere n'oyo omwana akwate obukulembeze abuzzeeyo wananyini bwa bugaba ewa chairman ngende bukolokolo nzijeyo obuyinza bwange nsire mu nfu kubanga kino ekyalo tekisobola kutereera ate sinange osobola kuyamba bantu bano nga siri ku bwa defense nze badde amugamba azzeeyo kifo kyange naye omuntu asaba ayogera bw'atyo gwe weba tebe bakukuza nti bw'ogenda mu maka g'abantu ab'obuvunaanyizibwa ng'osaba okuyamba eddoboozi olisitula tolina amuwadde eggonjebwa abantu bagenda kusigala babonaabona ekyalo tekijja tereera lwakuba mwana mboga ebintu bamwe mubiraba mutya ani goyita bwana ani bwana obudde bumala kubanga nandibadde njogera naawe singa obadde ojjidde mu mutima oguwa omuntu ekitiibwa naye kati bwe obuzibu bwo oba ogenda nolowooza nti buli muntu ali ku ddaala lya bwa defense buli muntu ajja kuba nga atambula nga alina yambadde ekkanzu n'enkofiira nga buli muntu si buli omu bw'ati alina okubeera waliwo olina okulaga nga bw'ogenda mu kifo ekyo kakkana yogera ate nga wekyo tasaana kufukamira ng'olina ofukamira naye gwenga eyo ojjamu tambula ogende webale nnyo obudde bwo tweyanza tukyalirako tusiimye nnyo obudde bwo ndowooza ne bwogenda kugira nga olina kirala kyogamba naye ebintu byombi mbiwulidde sibitegedde naye ne bwogenda sazeewo muleme kubaako kye munyamba genda kuba singa obadde okkakkanya n'ombulya bulungi kiki kyoyagala mpa ekifo kyange
Oyo mwana muto tasobola kututuga ku kyalo kuno. Yajja ng'omupaka kitasobola kubeera. Kati gwe kyobo azimu n'akuba. Naawe obudde bwange obwonoona. Obudde bwange obwonoona ojja ekkolo y'amaanyi nnyo. Ekkolo y'amaanyi. Kanegiro okikwatira. Kati ngenda kukuyamba ekintu kimu. Nja kugerako ne Chairman. Ndabe oba asobola okukuyamba. Kyengenda okuyamba mu kintu kimu. Mukwano ndozo nakwerekereko ngende nkwate essimu eno kuba yabuvunaanyizibwa. Nkwerekerekawo kati. Esebo, ya mbadde ndowooza nti Webale kasita ensonga zo. Tugenda Ero nina okubaako kyenkagamba. Keneetegeke wano eno. Ero nina okukagambako ekigambo tekagenda kumpitirako awo bannaaye. Ero nina okukagambako ekigambo. Hello, Maureen. Yes. How are you? Soko kile. Soko jetogere. Baina byokugamba bitono. No, janto ngire wa. No, bale njagala nga tuli wano nga togera mpola kubanga. Awo kimanyi tubanga abayomba naye. Bale nsabo gyotuleko wano. Don't mind, tuleko kyetogerako kito. Yeah. Kakusimbula. Segera. Yemu yakayita. Nawe tubala. So, how are you? I'm not fine, is all I can say. Ranga, wow. Literally, that's about it. So, nera nawe nakugamba. Olabanze olunaku lwasooka okulabako. Omutima gwakunkubira naye nga sinagendawo nabadde nkyayina. Babi nsaba busabe ko tukandika sisi. Mira, I don't so. So, shall we talk about it? Hello, Maureen. Kali baja kafuna. Ala mpade buno obudde. Jabu kati omulefu omupakasi wa kuno bajja bagoba waya za amasannyalaze gobaddo obwa defense ku kyalo kino. Chairman naye ebintu sima chairman. Bwetola banga defense kabembula abadde takyakola. Aliwa naawe kabembula abadde akola emirimu. Abadde takyakola atambula siba atambula omukazi akaaba takyamulabirira waka. Kati ngolonga naye bamuwa obwa defense ng'abeera ku bwa defense. Kali chairman naye byakola tabitegeera. Gwe muwadde obwa defense yagenda kola. Mulefu abadde akola. Mulefu abadde ayasenku. Abadde ayasenku w'omugagamba oga abadde akolera ddala emirimu. Era erinnya twali twamutuuma Kyasanku. Nga yasenku alima buli kimu ng'akola bulungi. Ng'era namusangako n'ewakasigo mu mayuni ng'asaawa. Tegeeza abamukozi mulefu yonna gy'abbikola. Mboga yabakwatira ddala omuzimu n'omusambwa n'abikuŋŋaanyiza wamu. Akuba bukubi ntoli ne mukola kyayagala. Ate mboga ye mugaggawo ku kyalo. Ate ffe bwayogera twogera. Mboga ye mugagga era tuwane ku ssente. Kati mumuwa wa chairman lumuntu manye nti mboga ye chairman ye defense ye security ye time keeper ye audience. Kyayogera tetukola. Olaba ne chairman omwagala w'abangi. Naye amwagala nnyo, amwagala nnyo, amwagala nnyo. Abaguzi abamazeewo ffe nga tatugula. Ffe kassawo etuli era atwagala nnyo. Kati wakola otya ku nsonga zange? Ezaaki. Muganda wo. Muganda wange omwagazaaki. Muganda wo nali mwagala. Naye nakugamba wantunulira kyamuli, wantunulira kizimuzimu.
Kyakutegeera. Tukyalina ebizibu byaffe naawe ozunza bizibu. Kyakutegeera. Oyina ente z'ogenda otuwani. Morini mwagala, nze Morini yankuba. Morini buli bw'atambula, antambulira mu mutima. Kaana kalungi, kalina akabina, katambula bulungi, kalabika bulungi, naye waya n'agamba, ondaba nange siri mubi. Ndi muvubuka, ndi munnamawulire, nkola amawulire. Gwe teweegomba munnamawulire abeere mukoowo. Ndi serebu ku kyalo. Buli omu andaba, buli omu ammanyi. Nze sikwegombesa. Toyina ssente, sobola kubeera na muganda wange. Sente si ze ziwasa. N'obuvunaanyizibwa toyina, otambula ku kyalo ng'oleekaana buleekaanyi. Sente nyina, n'amawulire gano genkola golowooza Chairman tansasula. Akuwa sente mmeka? Omwagala abangi ansasula. Akuwa sente mmeka? Mbozi nange munfunire ekifo. Awo tulayo tuterenkanya nko muganda wange nange mayini n'ekifo. Kale ngenda kwogerako ne Chairman tulabe naye nga akawala nkaagala. Kati kolawo oti. Nakyo kitambuze ku kyalo bagambe nti gwe munnamawulire oyagala muganda wa waya Molini. Awo tujja okulaba naye ebyo ebyamalusu ebyo nga sirina kifo. Ate awo oteesezza. Nange we naafunira akaaganya ndabo banaakuwa mwannyinazi bwe kinaakulema bwana amanya nze njagala kifo nkuwe mwannyinazi. Kati ensonga Chairman yenda mugamba agenda zikolako era ogenda funa ekifo wano ku kyalo. Waya gwe wange era ngenda kwogera naye Chairman ensonga zaffe. Ate bwe mba njogedde naye tonneekyusiza. Njagala mwannyinazeewo omungabire muwase. Okitegedde? Kale kaakati defense ye muleefu era muleefu kati yagenda owanvuyira ku kyalo. Ye defense era defense kabembula takyaliko. Chairman mwagala abangi yamugjeeko. Naye waya si kyakutegeera ennaku zino. Oba oyambala otya ennaku zino? Lengera engoye zakuggwako kiki? Naye amawulire ge gaagaliwo. Neyanza nnyo olugambo. Naye ensonga zange zikoleko. Nange kangende nkole ku nsonga zo. Tambuza amawulire bulungi nga nange wonjogerako nti njagala ekifo. Naawe weeyogereko nti oyagala mwannyinazi. Waya mwannyinazeewo omwagala. Tonvaamu. Neyanza nnyo olugambo lwo. Kaakati bannaye abeeno bannaye defense kati ye muleefu akawala Molini kaagala kanjagala era waya nange Tembo owesiire olina ku ssente olina byotunda naye olowooza sente olowooza bwe ziri nti ziri awo bweziti era biba byakupambana. naye gwe ebibyo kale naye nze ntobye n'ekyalo biba byakupambana kutoba. naye nze olaba nkoze buli mulimu mpakasizza njozezza pikipiki nunze ente buli kimu nkikoze nkoze buli mulimu naye akasente kaganye. Anti wuliriza kasita topowa guno bwe gugaana ogezaako omulimu omulala guno bwe gugaana n'ogezaako omulimu omulala. Ye waliwo walioyeza motoka wavaawo tebiriimu sente nkugaye buli kimu nkikoze ekyo bwe kigaana. Wuliriza bwe gugaana ng'okula omulala naffe bwe tutyo bintu byakugezaako kuyiya kupambana naye sente zijja kulabika. naye nze w'okufuna sente ndabyero obwana obwo obulaba bamboga obwo obwana bubeera ne sente naye oba muzijjawa. Anti baana ba omugaga bawa sente. Kati abaana abo balaba nze ntegedde ekyokukola nina obbakozesa abo abaana bennyini okujja mu booga sente. Gwe linda olabe abo era nze kati abo abaana be balina okumponya obwavu. Engeri gy'oli omugezigezi oyinza naye simanyi ngeri ki ojja bakozesa balina omulimu gwosobola okukola. Kugambe ngenda kubakozesa ojja basaddaaka gwe ebyo bindekere nze kugenda nina obbakozesa zijje mu booga ki sente sigenda kubeera mu mbeera bweti. Kankulinde naye nze manyi nti wandikoze omulimu bwe gugaana n'ogezaako omulimu omulala wali mbeera nti nyangu. Ebyo gwe byoyogera obyogera lwakuba nti gwe olina ogenda n'otundako n'ofuna sente. Nze nkubuulidde era okuva n'olwaleero gwe lindirira kiddako abo abaana be balina okuvaamu obugagga bwange oshegedde. Kankulinde nze nkubuusanga kale tunaddamu kale.
Omuntu alyoka alanga n'atulako ewaka. Nze vaayo nno nsiimuule. Saba, ekyalo ne kikulinze. Ataakulabanga. Ekyalo nga kyali kyafuuka ekyalo. Era ebigere byonsiimuule. Kiwaba ki? Emirimu gyaggwayo ku kyalo. Bannaaye, omuntu kati atuleko ewaka kuba kyali kisusse. Eyogiza biki? Kati osekamu ki? Ataakulaba ng'ozunga ku kyalo. N'owazunga. Wafunamu ki? Ekyalo. 11 ekyalo. Kasita bo be nalinwanira bamanyi ekituufu. Waa! Gwe owange olemebwa okutegeera naye kasita bo be nnwanira gwe wawulirako nga be bambuna. Kati seka nnyo. Wafunamu kyanyi kinayebalizanga embazi kiryagala suula. Ojja kunoonya ekyokulya abakikulu. Onkanga kanga nze nno. Ebyokunkangatanga. Waa! Tulako ewaka. Sajja n'ofuuka ekizibu ku kyalo wenna. 12 genda kulambuula. Nyingira ssaawa 3 mu kyalo. Wabula bwekankuviire ngeri neebadde onambiranga ebyiisi. Ngagenda weebabyemu. Sagala okukana awo. Nja kuyita tofaayo. Nja kuzungusa. Kano kasale, endongo yange bafomete nga kasale, anakuwadde naku kati gwa gisule, kati gwa gisule, kikube mu nawe. Kano kasale, endongo yange yongeramu kumanyi. Kano kasale, endongo yange bafomete nga kasale. Ninga tewenyina, njagala amagulu gane, njagala nabeye nga yesikabweti, endongo yange bafomete nga kasale, anakuwadde naku kati gwa gisule. Yongeramu kumanyi. Thank you.